Bannakibiina ki People's Front for Freedom bakedde kutuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku by'okukwatibwa kw'omukulembeze waabwe Ssaalongo Erias Lukwago olunaku olwajja amala atwalibwe mu kifo ekitannategeerekeka wadde n'abaamukutte okulaga ensonga yennyini entuufu eyamukwasizza. Amyuka omukulembeze wa PFF mu Buganda Dr. Lulume Bayiga ategeezezza nti we bukeeredde wonna nga tebannamanya muntu waabwe ono gy'ali oluvannyuma lw'ebitongole by'ebyokwerinda okuli poliisi eyalaze nti teyabadde naye mu budduukulu bwayo. Mukulembeze munnaffe gy'ali naye nga kyetumanyi nti omwana w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba CDF yeeraze ku mikutu nti yamulina era bye twasembye okuwulira eggulo kwe kututegeeza nti Ssaalongo Erias Lukwago yabadde agenda kukubibwa emiggo ekiro kyonna. N'olwekyo mu kiseera kyo tetunnamanya mbeera gy'alimu. Luluma ayogedde ku kaweefube munnamateeka wa Lukwago Medad Lubega Sseggona gwe yakoze okuzuula omuntu we kyokka nti buli we yatuuse nga bamujuliza walala. Era twafunye essanyu erw'abammemba aba Legal Farm ya Erias Lukwago abakoze omulimu ogw'amaanyi okukola alipoota ku poliisi Nateete ne ku CID headquarters. Yona gye bagenze baganye okuwandiika statement eyamayitire ga Erias Lukwago kubanga poliisi yeganye lunye nti ye temulina ebyakoleddwa si byabwe, ebyakoleddwa byabadde by'abasirikale ba UPDF si byabwe. N'olwekyo ekyo twakyaniriza era ne twaniriza n'ebbaluwa gye bawandiikidde CID headquarters okubategeeza nti waliwo omuntu omukukunavu mu ggwanga eyawambiddwa okuva mu maka ge nga ye Ssaalongo Erias Lukwago bakitegeere era be balina n'obuvunaanyizibwa okutuwa accountability y'Abannayuganda kubanga be benforcinga ebiragiro n'amateeka. Tujambi ino tekinene ewa Katonda kitono nga tukalimu amaani agoogera era nga Katonda akatuwaire obulamu tuida kwongera obakunga bwe tuliba eminwa gizibye muida kwekunga n'ekiraamo kye tubalekera. Proscovia Kunohira asomye ekiwandiiko kya munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye mu musango gwavunaanibwa ne Haji Obedi Lutale ogw'okulya mu nsolo kwe ng'ono ye Martha Kaluwa. Mu kiwandiiko kino Kaluwa alaze ng'ebyakoleddwa byonna bwe bimenya amateeka era n'asaba okuyimbula kwa Lukwago mu ssaawa ezitasukka 48. Tusaba abakutte Senior Counsel Erias Lukwago okumuta mu ssaawa 48 nga bwe kiragirwa ssemateeka w'eggwanga oba baba tebamutadde bamutwale mu kkooti bamuguleko emisango. Tukimanye nti waakiri avudde gy'ali nadda mu gazetted places of detention nti kati ali mu kkolera tumanye nti oba ali Luzira oba ali Kitalya naye nga essaawa zino tetumanyi wa gy'ali. Kaluwa era asabye Ssaabalamuzi wa Uganda Flavia Nzeija obutasirika ku nsonga eno. Tusembayo ne tusaba judiciary eveeyo ne tusaba ne Chief Justice Honorable Flavian Nzeija abeeko kyayogera ku engeri bannamateeka gye tuyisibwamu. Ne tusaba Uganda Law Society, tusabye Uganda Human Rights Commission kubanga tulaba basirise nga bannamateeka batuyisa bubi. Ne tusaba East African Law Society naye veeyo tukwatire wamu. Munnamateeka Katoto Musiime omu ku abo bali mu musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ategeezezza nti okukwatibwa kwa Erias Lukwago tekulina kye kugenda kukyusa mu ntambuza y'omusango guno. Kuddamu nzigota yonna abannamateeka abalala n'okuli akulira oludda lw'abamateeka Senior Counsel Martha Kaluwa ffenna tukyaliwo era tukyagenda mu maaso n'okweterereza okudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 3 nti okukwata kwa Erias Lukwago tekijja kulemesa kugenda mu maaso n'okusaavinga empapula za kkooti. Omulamuzi Bagumazi yasayininze nti ffe tuyambako kkooti tusobole okutwala empapula zino tuziwe buli omu bwe bataddeko erinnya lye nti alina ozifuna era alina okuteekayo okwewozaako ng'okusaba kwaffe kwe kugamba mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.